etteeka lyayita obufuzi bwe tulina bwa bibiina multi parties. Ate n'okizuula nti buli party erina kala yaayo, so buli muwagizi wa kibiina kye ayambalanga party ye. Naye kyetufunye nti olwokubanga nti aba red bangi nnyo, meaning ate nabo embracinze kala yaabwe, kati babadde bakola orders, you know, nga it's an opportunity to us okubeera nga tusobola okukola kasente, which is normal. Tukolera mu kutya, first of all, mu bugubi bungi nnyo. Sebo nze n'okufuna interview ku TV sikyafuna interviews. Mukakazi. Era we bate yayambaza Bobi Wine ebintu byabwe ebyo oba kitegeera waliwo okuboolebwa. Yes. So ebintu bingi nnyo bikyuse mulimu guno nti people can hardly remember nti nkyaliyo. Bansiba ne baagala banneerabiza ensi. As much as abantu banwanirira, naye ate tulinawo a larger platform ngeya televisions. Naye ate TV nazo kati zitya okuhostinga omuntu nga nze olw'okubanga nakolera avuganya ekyambalo ekyettanirwa buli muntu. So temwetaaya, temwina that freedom. We don't have that freedom to operate, to work and express ourselves. Lwaki ne ku nnyonyi yaffe ya Uganda kwa katutuvugena ne Bungereza? Nakisaba nakodda naye nga bw'omanyi okweyagaliza kungi nnyo. Sagala yobanira kwogera bigambo bibi ku nsi yaffe kubanga interview ni jagenda viral. Naye njagadde ekyogere eri abakulembeze abo abakitwala bakirabe ntungira ntya ku American Airlines nonnemeso okutungira ku Uganda Airlines. Mwagezaako ne bagamba ne concept it's written, it's on paper na sabadda it's there. Nentungira ku United Airlines, it's an American Airlines. Nentungira ku Emirates, nentungira ku KLM, nentungira ku Turkish Airlines. Nnyonyi ez'enjawulo lwaki onnenesa okutungira ku Uganda Airlines one nga kigenda kugitumbula. Yes. Oba nfuna bulungi? So kangene nkikolera eri gye bakyagala. Bakuwa nsonga ki? Olya nga gwozibuusa amaaso. Ensonga ze bampa zaali na nnafu nnyo. Mugenda mu bbanga musaabala nga gw'otunga. Abalala bajja kuba bali ku game, bali ku tokotoko. Tokotoko ye TikTok. Teri abalala nga bali mu gogolo. Gogolo je. Nga bali mu Google bagogola banwanya bali ku zi iPad. Abalala nga bali ku fake book ba fakinga bateeka ebifaananyi mu filter nga nze ndi kuki kyalani kubanga a sewing machine to me is the first oba it's my immediate gadget. Gwenga woberera ku simu nze mbeera ku kyalani. Numbers. Neke agoye koyambala n'oginja award mulinde kati gwatwa munnange temanyi gye tuli olugoye munene tututena dakika zizo kukyalani dakika zizo. Yeah, it's a dress for chicks like her. Chicken back. Yeah man. Bakayita batya? Chicken back. Yeah, katete katabo nnyo. Kava kuki? It's bird inspired. Yeah, it's inspired by the bird, the crested crane. Peaceful bird. Yeah, xpotv to the world.